Finally, omulambo gwa Gloria gutuuse mu ggwanga erya Uganda. Video gye nasembeyo okubeera nga nkukolera gwabadde gwetaagisa miliyoni eziwerera ddala 20. Omulambo ogwo oguggyibwa mu nsi z'Abawarabu okomezebwa wano mu ggwanga erya Uganda, n'era ng'abantu ab'enjawulo bakola ekisoboka okulaba ng'omulambo ogwo gukomezebwawo mu ggwanga erya Uganda. Oluvannyuma actually tewannayita na ssaawa ziwera 2 ng'omulambo ogwo gutuuse ku Entebbe International Airport, era nga baguggyeyo ab'eŋŋanda n'abazadde ne basista we ne basobola okubeera nga bagutwala gukolebweko postmortem. Oluvannyuma gugenda twalibwa wa gy'agenda okubeera nga aziikibwa. Ensonga lwaki nkutegeeza nti atisiko waliwo we tutuuse. Tisitole gye nasoose okukolera nga abasonda miliyoni 2 g'amazima naye nga bagamba contributing ayo miliyoni 7 oba emu oba emitwalo 5, kale emitwalo 10 oba 7 ng'olabira ddala abantu ziri mu kubeera nga zibeekubya mpi nga beetaaga ssente ezo okubeera nga bakomyawo ebisigalira bya Gloria asobole okubeera nga aziikibwa ku bijja by'abajjajjaabe. Mwana wattu essanyu eriwo nti ssente zaafunise n'era omulambo gukomezeddwawo wano mu ggwanga erya Uganda. However, we nakoledde story eyo nakutegeezezzaamu nera teyabadde yekka, babadde beetaagisa miliyoni 6 nga buli mulambo gwetaagisa miliyoni 2 amakulu mu kyo emirambo gyabadde 3. Nzijukirako ogwa Joan Winnie Joan, abawala babadde 3 olunaku olw'eggulo story gye nakoledde, bonna ng'emirambo giri stack, bonna baafiira mu nsi z'Abawarabu. Naye za Gloria alhamdulillah nti naye zaasobodde okubeera nga zifunika, era bw'atyo n'omulambo gwe gumaze okubeera nga otuusibwa mu ggwanga erya Uganda. Nire enteekateeka z'okuziika zonna wano ku SMX Media tugenda kubeera nga tuzikutuusako. Gwe kyolina okukola subscribinga, nyiga notification bell, tewali updates yonna egenda kubeera nga ekuyitako mu kubeera nga tusiibula hasila munnaffe Gloria eyafiiridde mu nsi z'Abawarabu wano ku SMX Media. Kankusaba subscribinge onigende ku notification bell.